Wetwogera kati ng'omukulu Alien Skin azze n'egganga ye ne balumba ekitebe kya National Platform era ne bakola effujjo lyabwe ery'enjawulo. Naye twongera okujjukiza Alien Skin nti tukulabula ne basajja bo tubalabula era buli kimu tubalabula, naye bino byonna mubikole but mujja tuuka kyayi mujja tuuka mujja byejjusa. Omanyi mumanyira nnyo mulina ejjoogo lingi mulowooza abantu nti yuno wammwe nti era nno eggwanga lyammwe era mulowoozezza abantu nti munange mmwe muba buli kimu kya wano. Ne time just kadde budde bino bye muli mukola n'effujjo lyammwe lye muli mukola ne Sipapa yalikola. Buli kyemukola si mwaba kisooseemu, bangi bakikola era bangi ne bakireka. Mugende maaso n'okukola effujjo nga mulowooza nti mutegeera nnyo. Beera bwetyo bweri Alien Skin aleese abavubuka bwe ne balumba ekitebe kya National Unity Platform. Katulinde poliisi kyenaagamba kubanga balumbye ate ne beekwata n'akatambi. Naye twongera okujjukiza byemukola bangi babikoze ne Sipapa yabikola, naye kati obuuza Sipapa aliwa nga tusobola kugamba nti ali wano. So buli kimu mukikole kijja tuuka, time ejja tuuka kijja kuggwayo era buli kimu mukikole mu kaseera akatuufu. Naye ffe tuyinza obbagamba buli kyokola ojja kisasulira nga ggwe omuntu era time ejja tuuka omanye wawoogwa. Alien Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine kwe walandingira ng'era buli lugendo oyimba ogamba nti simanyanga ogenda okuyimba obagamba nti mu katundu bakasooka kugenda bakozesa ejjinja mukuba ebintu bibiri. Akatundu bakasooka baagala kukozesa ekibirwadde bino batandise okupredictinga n'okupromotinga ku TV ne ku radio, okubikozesa nga ekigenda okubayamba okuteekawo lockdown ne measures okulimitinga huge gatherings nga baagala kuteekawo lockdown. Dr. yasooka agamba nti nasooka bagamba nti baleeta ensiri zo weeziri nga bagenda wajja kubalukawo omusujja gw'amalire gwe mutatege. Ensi baazireeta nsiri nnene nnyo ziringanga enkukunyi nnene nnyo weeziri. Nembaga bagenda kuleeta wano ekirwadde ekifaanaganyiza namusuna. Kati jjo omukyala ku wiiki eno yaleese ekirwadde kyebayita Marburg wa Marburg bakireese era ne bakyogerako. Badde tuli awo olwaleero nga omukyala eyo kennyini bawandiika ku NBS ne bagamba bwe bati nti eggwanga lya Uganda mu butongole olwaleero limaze okufuna abantu abali mu 1,126 nga balina ekirwadde kino ekya mpox cases. Ne bagamba nti mu nkuŋŋaana z'abantu ze bagenda okubeerako nga batambula mu bitundu by'enjawulo naddala mu mwale ga Christmas, nti kyandyesaanye abantu bakuma obuyonjo n'okuba nti beewala okuŋŋaanira wamu bagoberere nnyo obukwakkulizo okuba nti beewala ekirwadde kino nga bali mu Christmas. Bagezaako nnyo okufumba ekintu kino okiteekawo kubanga baagala kufuna lockdown. Kati mu lockdown eyo era mu baagala okukozesa akatundu kano ak'okubiri ak'okuteekawo okugema okw'ekikungu oba okw'ekifuba nga baagala okutandika okugema abantu okubateekamu obutwa obugenda obbatta mpola. Nabagamba already seemwayo erina dozi 6,500,000 ez'ebidagala ebirimu obutwa ng'ebakuba kijja kutwala akaseera mpawe kaaga oyike Windows oserengete ekalannamu tojja kudda. Naye nga kino kyonna batagetinga Baganda mu Buganda. Oza mutegedde bulungi nnyo. Kati ekyo nakyo mukitegedde. Saagala saategedde saawulidde. Ebintu by'okuba sibaga simanyi kuba byonna mu bigaane. Kati awo ngera tuveewo tugende ku nsonga endala. Manyi speedi nnene. Njala tutwala mu kisa guno okwebaza ba comrade mwenna nange kennyini okutwala mu kisa guno okubategeeza nti information gyembawa yejjayo mpolampola. Nzize mbasomesa kye bayita eggwanga eryetongodde ne mbasomesa ku bantu engeri gye beefuulamu okwofuula kye batali n'okufutubbala ku bannansi. Mwenna mulabye akatambi akatambudde olwaleero aka Fred Mukasambidde
ng'alayira mu lulimi lw'ewaabwe naye ng'alayirira mu kabinja k'ababano. Ababano bano nzize mbasomesa nti Rwanda ggwanga eryetongodde erina abatwa Abahutu n'Abatuusi. Naye abantu bano bwe batambula okugenda mu mawanga ag'enjawulo beekyusa ne bafuuka tribes ez'enjawulo. Kati abali e Congo eriyo bye tuyita Abanyamulenge eriyo n'aba M23. Mu Uganda tuyina kati waliyo Ababano, waliyo Abanyarwanda, waliyo Abavandimwe. Bonna bantu ki? Abantu bano mu Uganda tuyinamu amateeka nga area integration. Abantu mwe twegattira ffenna nga tewali gw'ososodde. Kati amateeka gano baagala gayitako bo bakole nti bali superior eri bannaabwe. Naye nabagamba nti bajjajjaffe balina ekisa kingi okuleka abantu bano naye tebamanya bigendera by'abantu bano. Abantu bano bajja ewantu baagala nnyo okubeera nti bali waggulu ku bantu basanzeewo. Basooka ne beefuula bagonvu ne bagonda. Wabula oluvannyuma beesoolayo mpola mpola ne batandika okulinnya ku buli muntu yenna aliwo. Ne bw'oba kuwa buli kimu kyonna ekyetaagisa batuuka ekiseera ne bakulima empindi ku mabega okuggyawo. Kati buli muntu yenna njagala otegere nti eggwanga lyo balitwala naye nga weefudde atategeera. Njala kuzanyira katambi kano then nkwa information egenda okushookinga ate era mujja kusooka nti omusajja ono kyayogera katukinoonyerezeeko. Ole Mukasambidde. Mukasa Fred Mbidde ndahiriye mu izina ly'Imana. Ekisooka ngenda okuzanya katambi kano omusajja ono byadde ayogera mu lulimi lwabwe Olunyarwanda. Ebigambo by'Olunyarwanda bw'obiza mu lulimi lwaffe Oluganda biwulikikanga ebinene naye ebyo ebigambo byabwe. N'ekirala nga sinazanya katambi kano kansooke nkutegeeze nkusomese wano otegere bulungi nnyo. Kye bayita olulimi language mu Luzungu. Ennimi zino za butonde buli ggwanga lirina olulimi lwalyo. Naye ekigambo kye njogera mu Luganda kiyinza okuba kirina kye kitegeeza mu ggwanga eddala nga either kirungi kyefaananyirizaako oba nga kyabuwemu. Nga naffe mu Buganda bwe tulula ekigambo kye boogera mu lulimi olulala nga either kyefaananyiriza Oluganda oba nga kiwemula. Mumpulya bulungi nnyo. So nga sinazanya katambi kano mmanyi muno mulimu abakozi b'effujjo mu video mu live eno saagala muli ebigambo bino mutandika kwagala okwonoona kiraasi yange wano njagadde bategeeza ebigambo ennimi ze twogera ebigambo ebimu bifaanagana byawukana olumu gwewo kirungi ewuwa mu kiwemula. Kati wano weetudde bwe tukola bw'okwata kino ekikono n'okifunya bwoti n'okikubako waggulu bwoti e Uganda abamu bwe tutegeeza nti abantu bangi nnyo ekintu kyajjudde nnyo. Naye wano wendi bw'okwata ekikonde kino n'okikubako waggulu maama bw'otafuna mpi bayinza okukuba emisinde okutta kigambo kikolo kyabwe. Naye kati ffe waffe wokitukwata bwoti n'okikuba bwoti kitegeeza nti abantu bangi nnyo 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 oba ekintu kyayitiridde. Naye wano wennyini wentudde bw'okikolera bwoti n'okikuba bwoti maama bw'oyinza okumanya ekinaddako kuba kiba kyabuwemu. Kati kambazanyira akatambi kano okiwulye bulungi nnyo okitegedde bulungi nnyo. Yabadde alayira mu lulimi lwe waabwe. Mukasa Fred Mbidde ndahiriye mu izina ly'Imana nishobora byose konza sokoza inshingano zanjye nk'umuyobozi National Legal Advisor muri umubano kandi konza kurana ubunyangamugayo n'ubunyangamugayo. Nizeye urubanza rw'abayobozi banjye kandi nkayobora abo bose munsi y'ubuyobozi bwanjye mumfashe rero Mana. Ebigambo bye muwulidde mbiwulidde yabadde alayira naye ng'alayirira mu kabinja kali akaaba bano ne bonna nga Banyarwanda. Kati mmwe kye mutamanyi nti eri abantu ababajjamu n'atuukawo ne yeefuula ekintu ky'alina. We mbagambira nti Abaganda amannya bangi abeetuma amannya Amaganda nga si Baganda.
era bw'owulirangayo omuntu yenna addamu okwasaamiriranga akagege akakalu akali ku mudaala mbwe Abaganda mulina enkwe muli babbi muli batemu wattu omuviiranga n'omuleka olw'ensonga singa Abaganda balina enkwe singa Uganda eyo teriiwo ng'eggwanga era Buganda yandibadde tekulaakulana kutuuka bweri era essaawa zino abali emmengo ab'enkwe bonna baliko akabuuza kubanga bonna Baganda mannya kyovula nti okufa kuli emmengo tekumanyi kulala kuli mu Uganda okufa kuli emmengo nti abaaka bano Abanyarwanda Abaganda mannya abali emmengo basaanyawo buli Muganda yenna ow'enkizo. 1 Omuganda omutuufu aba n'empisa Omuganda omutuufu ekinaamuleetera obuzibu akyewala Omuganda omutuufu ayagaliza asembeza Omuganda omutuufu takweka kino kikulu nnyo Omuganda omutuufu takweka w'osangira omuntu yeeyita Omuganda ng'akweka okweka kwe tuyita hide Omuganda omutuufu takweka kyali takweka bibye ayaniriza agaba buli kimu akikola gobayo oba osanga ng'omuntu nga yeekoneza tobuuzanga era Omuganda omutuufu ekinaamuleetera obuzibu akyesonyiwa ng'engalo ya Nassu bwe yeesonyiwa engalabi tebangayo mu ssiri yonna gani nti Nassu ekuba engalabi tebangayo mu ssiri yenna kuga nti Nassu eno ekuba engalabi teriiyo era ensonga zino zeesonyiwa nga Nassu bwe yeesonyiwa engalabi bw'osangayo Omuganda ga nti Nassu akuba engalabi oyo si Muganda kati beebo awo nawo tuvuddewo ndoza mutegedde bulungi nnyo kati angendeko wano mu kitabo kugatta manyi okugatta vidiyo eno si kyangu lwa tukola vidiyo zayo mubikiyita kyakati kangatte kino nakyo tudde wali mu Bayibuli eri emyaka gikonekkiriza okuwera 40 bweddu bukyanga Yosebiti baabulwa omusajja atamanyi nsibuko ye naye ng'ekitufu agimanyi era atwesibyeko ng'enkwa bwe yeesiba ku nte gwe naawe njagala ogenda onoonyerezeeko kino kipya oyinza obutakitegeera naye kankikubuulire abantu bangi abasomye enteekateeka y'emyaka 5 ey'okufuga Uganda n'okugitwalira ddala kituyita 250 year master plan ndi musanyufu nnyo nti abantu batandise okubitegeera naye mu nfuga ey'emyaka 5 eya 50 year master plan mulina kye mubadde temunnategeerera nze mbibagamba ne bakomredi abalala kyekiriwa mwalimu tufuga emyaka 5 naye muno bagenda kukulizaamu okusomesa abaana baabwe ne bazzukulu baabwe batwale buli kimu kati muganda wange njagala obale okuva mu 1986 okutuuka olwaleero gye myaka 38 wuliriza nnyo wantu wano njagala obale okuva mu 1986 mpaka olwaleero gye myaka 38 kwata embazisoyo bayita calculator oteekewo nti 2024 yawulako 1986 ogenda funa 38 bw'omala ofuna 38 kati kandikuvire ku ntono buli kitongole kya gavumenti kyonna bw'okisangamu omuntu yenna kabere muwala kabere mulenzi nga yeeyita Munyankole naye nga Banyarwanda ng'ali authoritative kulanka yonna gy'aliko oba obuyinza bwonna ekifo kyaliko mu gavumenti yonna mu gavumenti ya Yoseeri amu nakitegeera kangezeko kibanyi banza omulimu ogwange gwakubannyonnyola mbagambe kwata embaziso ye calculator oteekeko wano 2024 oyawuleko 1986 giri myaka 38 kati nenkugamba
mu system ya 50-year master plan bagamba bo bagenda kukola basomese n'abaana baabwe n'abazzukulu batwale eggwanga eryo maaso buli omu bamugye mu system naye nzize nkibagamba nga mukiwakanya wabula abadde bayise mu system no nga ba indigenous, not only Baganda but the indigenous Ugandans, they have suffered a lot due to the fact that they have been lacking information about the system which Museveni created and his colleagues. How? Here is the right story. If you find any so-called Munyankole Badoza Banyarwandas in any government office at any level, he or she is very authoritative or is very powerful than any other staff member in any government office, don't ask who is she or is he. Those are the people who were well set and planned to take over from their fathers. And those ones, they will carry on to their grandchildren or kids. Kanza mutegedde bulungi nnyo. Kali kanchibanyonyola. Bw'otuuka mu yafeesi n'osanga muntu gali myaka 38 kwana ng'alina obuyinza bungi nnyo naye nga wano omulaba ng'Omunyankole naye nga Munyarwanda ng'alina obuyinza bungi nnyo mu kitongole kyonna tubuuza yaani be baana baabwe bali. Wali temukimanyi taking a place. Era abaana bonna Banyarwanda bantu ba Museveni be bateeka mu gavumenti nga mwebase musirisire musobola kunoonyereza yensonga lwaki abasinga obungi babajja ku mirimu nga temumanyi ne bali bapresingako abantu baleeta omwana from Makerere oba wasiniya okuva Makerere ku university yonna oba ku level yonna ne bajja ne bakugamba gwe staff training omuntu oyo nomala mu training bulungi nnyo at the end of the month ng'obadde ofuna millioni ye ng'afuna millions nnya funa amagezi buli sekita yonna bwe bakuleeteranga omwana nga junior omulaba junior baga nti musomese omwezi n'omusomesa omwezi ogusooka n'ogwokubiri naaba ng'afuna ssente zikusinga tobuuza yaani already gwe omulimu gw'onoonya gy'ogenda okudda kati abo bangi kati ayogera omwama amaga amanya Mushega omu ku bali mu 50-year master plan bwe yabadde mu parliament yakyogedde ne bamwe ba parliament bonna tebaatotte budde kuluwuliriza vidiyo eno naye nze nabagamba I pay attention to details okusinzira nti nsomye history w'abaana abantu ne plan yaabwe kati wulira amanya Mushega ng'ayogera ebigambo bino gwe kennyini ogenda kuva kuno ng'onyiize otegeere kino tekirina mu Uganda abantu bano be bamu baddukanya kampuni z'aba Museveni mu diaspora wonna wuliriza vidiyo eno amanya Mushega omu kubaliriza gavumenti ya NRM mu buyinza agenze mu kakiiko ka Parliament akakunganya ebirowoozo ku nnyingo 12 mu kakiiko kano Mushega sikubategeeza nti yine banne be baali balidde ku kiromala nga n'abaana baabwe bamatevo. My generation, we have lived a fair share of our entitlement. So our concern really should not be even about our children. Because our children are already adults. And I've mentioned this from top to other friends I have in government, as you may know. But the main concern of mine is not me or our children, it's actually the equivalent of our grandchildren. Amanyi oluzungu nga sina kuvuunulira njala owandikewo comment bwadde eddakiika egi ogambe nti otegedde ebigambo byayogedde. Ono yabyogedde wabula n'embaata zane tezadde mu parliament. Nobody could carefully interpret this video. N'embaata zane tiba MP abadde mu kakiiko ako tekuli ya pays attention to details lwaki omwami ono ayogedde ebigambo bino.
mumufunye ngende maaso ba video ekome wano video ekome wano omukyagala egende maaso yakugambye nga amanya Mushega ne banne bafunye ikoshe yalyabwe gye balwanya bagifunye era ne y'abaana baabwe ne bakomulire bali mu gavumenti n'abaana be bafunye sheye yaabwe wabula kyebeeraliikirira be bazzukulu baabwe bagenda kufuna ekyo oli wano muli ku TikTok mujja amabere mujja ebimajja mu bina muli mukuwemula temusobola kumanya bintu bigenda maaso mu ggwanga mujja kufiira Saudi mujja kufiira Dubai mu bed space bajja bobo twakubanga bali balwana ekintu bakimanyi mwe muli mutugenda sime tugenda mu kadanke tugenda kunywa bia kubanga kiteeketeeke tebaagala mu kitegeere nkadde mu nkabazanyire uliriza bulungi nnyo ng'ayogera amanya Mushega omu kubaleta gavumenti ya NRM mu buyinza agenze mu kakiiko ka Parliament akakunganya ebirowoozo ku nnyingo 12 mu kakiiko kano Mushega si kubategeeza nti ye ne banne be baali balidde ku kibamala nga n'abaana baabwe bamatevu. My generation, we have lived a fair share of our entitlement. So our concern really should not be even about our children. Because our children are already adults. And I've mentioned this from top to other friends I have in government, as you may know. But the main concern of mine is not me or our children, it's actually the equivalent of our grandchildren. Akugambye ye ng'amanya Mushega abaazireta gavumenti ya Museveni buli kye baayagala mu bulamu bakifunye n'abaana baabwe buli kimu bano kye balwana nabo bakifunye n'abaana bali well off balina buli kimu naye essaawa zino beeraliikiriddeko bazzukulu baabwe banaafuna omugabo mu Uganda ku mbeera nga bwegenda mu maaso. Kati wenkugambye nti kwata embaziso obale okuva mu 10 okwate calculator y'embaziso oteekeko 224 oyawuleko 1986 ojja kufuna emyaka 38 ku myaka 4. Tunuulira buli government office sector wosange yeeyita omunyankole naye nga munyalwanda ng'ayina amaanyi ayina ssente zitalina alina. Those are their kids. Teri TV, teri radio, teri member parliament yenna agenda kigamba kubanga they don't pay attention to details bana basajja nga boogera. Their main concern now is their grandchildren's bazzukulu baabwe bo bafunye bagaggawadde buli kimu bakirina abaana baabwe bafunye buli kimu bakirina wabula bazzukulu baabwe. Njala kubuuza muna Uganda yenna nga sawudde mu kitundu kye kya ggwanga. You have heard clearly among the 27 members of NRM publicly, openly stated that for them as the original 27 members and those who were among the members in the 50-year master plan, for them they have gained their entitlements and their children's, but right now they are worried about their grandkids or children. So I'm here to ask you, what about you, my fellow poor Ugandan, from Buganda, from Busoga, from the northern part of Uganda and the western side of the country? What have you gained in the 40-year rule of Museveni? And on a daily basis, they sit and they plan how to make you poor,
so that for themselves they gain each and everything they want. As one of their in-law, that is Audric Lwawogo, stated that they are willing to do each and everything possible to make Ugandans poor, so that for them they become kings and queens, and we, the indigenous Ugandans, we serve them. Kankanonye nkakuzanyire osanga amagezi ganajja. Kankanonye nkakuzanyire osanga amagezi ganajja. Should the Muganda be? No. After spending 35 years. No. Listen, gentlemen, wait for me. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not around with such an ideology. We are going to seize education and the earth completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Uganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess, and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for. Kati oza muwulidde mutegedde bulungi nnyo awo. Tuddawa saagala nyiiga bintu bino mujja bitegeera mpola mpola. Awo tuvuddewo tudda luddawa. Kati kansule nti bamemba parliament bonna batuuse. Mujjukira bulungi nnyo etteeka ly'emmwanyi bwe lyayita. Ne mbagamba nti Museveni yakozesa ensimbi n'okusuubiza bamemba parliament okufuna ssente. Essaawa zino wenjogerera kati okuva ku ssaawa zibaddenga 10 mpaka essaawa zino waliwo ekigenda mu maaso kyengenda okubagamba. Yoseri yasuubiza abakiise ba NRM n'abo abeekuusa ku NRM ne ba independent NRM bajja bayita ba independent NRM candidate war in shadow. Buli omu yali amusuubiza million 6 okuyisa etteeka ly'emmwanyi okuziwa Museveni. Essaawa zino wenjogerera kati eri abakima ssente. Olwaliro ngenda kuza omwezi 20 omwezi ogw'E12 mwaka 2022 bamemba parliament bonna essaawa zino okuva ku ssaawa ndozanga 10 batandise okusasulirwa million 20 buli omu ez'okuyisa biiru y'emmwanyi ey'okujja ekitongole ekyali kikwasaganya ku mmwanyi. Era ng'essente zino bali balina bawa million 6 olw'okuba Museveni ennaku zino agenda ayabika yasazeewo bwa million 20 mu cash. Era ssente zino nkimanyi nnyo bwenjogera essaawa zino
bazijje mu office eyobukulembeze eri ku parliament kwennyini buli omu gyakima million 2 n'abo NRM member of parliament NRM leaning neba aba independent member of parliament n'aba batulyamu olukwe essaawa batandise okufuna ssente ku ssaawa 10 million 2 ez'okuyisa emmwanyi bali office ya president eri ku parliament ssente zino Museveni wazibateredde bonna million agaaga 2 bazibasusudde olwaleero. Lwaki? Kubanga Museveni yabasuubiza nti agenda basasula okuyisa etteeka eryo ssente zirimu okufuluma essaawa zino ku office of the president at the parliament ssente zirimu okufuluma million agaaga 2 kuyisa mmwanyizi wa peneti Museveni. Kwe bali kuno ne Museveni kwoli mukitegedde bulungi million 2 kati ku presidential offices oba ku president's office ku parliament kati bali mugaba million agaaga batandise ssaawa 10 kuba ssente zagenze mu office bazireseeyo olunaku lwajjo million mpitirivu nnyo sinzira kubula mwendo gwazo nenga buli omu ebbasi mu million agaaga kuyisa tteeka lya mmwanyi bw'oba olina MP wo gwe weesiga mukubire